banange mbaliriza ku Podium atolwa leero muliro mugamba mutya olunaku lugenzo tya bannange omwaka twagutuuka dda wakati kakati tutandisa kugubalira ku ngalo nti ebula myezi emeka myezi bwe kitembuuza pulaani ze watandika nazo zookyalina oba we twatuuka wakati awo n'obivaako anyway nze Judith Kawesi ku Podium koli nga bulijjo Monday paka Friday Bukedde TV2 koka owotsanga kuva ssaawa 2 mpaka ssaawa 3 tambula nange olabe bikireera ate byetukuleetedde jjukira twagamba nti ffe otulaba nga bw'onyumirwa nga bw'oyiga luno luwombo lwa lugambo ndi gy'osibye otya andi bulungi nnyo njasooka kamyenga tagikubye kamya Edi yamukozeeko be yaŋŋambye Edi kirabira yamukozeeko nenga kamya Baya tugendako wajjeno nga tumanyi anyway kampulitse abantu bana abakedde ku makyo genda okukolaga mukomyewo kyakabi nnyo ng'onyuse n'akaveera speed kwetambulira yayiriyiri omwaka gutambula gudduka okufaako obufi plani ze mwakuba simayo bazituukidde nga Judy wobabuuzizza naye nga atanazituukiriza okyalinayo ndowooza emyezi ng'emeka emyezi ena yosooka okubaako nekyokola tebekubagiza nnyo embeera yonna okwayizaamu mu nsi yonna si Uganda yokka ebintu bikalubye so webikalubako eyo tokulimira munno toggwamu maanyi toggwamu ssuubi tomanya enkya oyinza okufuna musajja wange Kano Besigye bamukaabiza amaziga naye embeera wetuukira okaabya Besigye afande struggle efuuse struggle okyali MFDC sente bazireeta kiro mu NUP Allien Skin yalya are we ready for 2026 naye nze newembeera nze Saimo nga nze Kano ku bukadde ebisatu mbubaddiza buba butono nnyo ababuleese ati wulira enkaaga anti kwali kulako zino zebakima bagenza okubalabalanga enkaaga tezaatuuka yakoze kyeki n'agamba ne kati kyeki ey'enkaaga zino njikwasaani kubanga bonna sayidi yina tabategeera agikwase Honorable Nandala Amuriati oba Ekanya Semujje bamugobye olunaku olwaleero baluwa yafulumye olunaku lw'eggulo nga bamugamba nti ekya whip wa FDC mu parliament simanyi naye tumwe emmotoka nga gye tuwazaake anti tumusasula pulinta out eri gundi gye yakola Honorable Nandala Mafaabi ng'agamba nti omukulu yatambula eŋŋenda essuka ne zalina otambula nasasanya sente nnyingi lwakifo ekyo kirimu sente nakyo abatuwadde kanso nsibambi mawokota yefunye kakati mawoko kanso tasobola kigaana nate kanso yali kyali nnyo wagundi wekatonga omukulu wekatonga simanyi byabufuzi tetutandika bwe tutyo ne baganda baffe aba Agira African Solutions abasigaliza obwesiga okutwala e Dubai Abu Dhabi okukola bakola interviews beetaaga abantu muganda nge security guards abakyala n'abami ogenda okukola e Dubai $1,900,000 zoteekeddwa okubanga ofuna banoonyeeko wali entindanga ku Adware World ekipande ojja kuba okiraba bokka be balina obwesigwa n'obukugu okutwala abantu ebweru Flexi aliko oba maadi kale kyonna kyekiri wetujjidde ku mpewo nga waliwo olutalo olubaluseewo wakati wa Allien Skin ne Norbert Invets Promoter olutalo lutini nnyo kutadde kigenda okwo Allien Skin ennaku nga 2 emabega amanyi okukwacyamu ne bimukuba aba ali live ku TikTok n'agamba President Yoweri Kaguta Museveni nsaba ompite onkolereko studio tukoleko n'ekigoma wavaawo yajja ng'ava ebweru nti mwana President enguudo azizindye bwati ne bwati message ne zigenda ate ne zifuluma waliwo omu ku bayambi ba MK abagula tiketi ku kivulu kye abamugulira essimu abagamba ku speed kwakulira yayiriri Allien Skin avuga Range Rover aguze mu plot 2 ewa nebanga bagikimye olunaku olwaleero Range Rover mbagikimye mbe yali agimuwadde yagikimye but I think yali mukazi nayo bagamba mukazi yali agimuwadde naye nga ekisinga obukulu Allien Skin ndowooza akola kyasobola okukola ki fena tukimanyi nti ettutumu lyalina abawagizi abamuwagira maanyi g'abantu tebamwagala nti because wali ku stage akuba nnyo omuziki babadde bamwagala lwa bintu bino byeyekola eno okitegeera kwe yafunira Bobby Wine look alike kakati w'omulinda ku stage w'omubanja hiti w'okola ki oba okola kikyamu kakati ate olutalo lwalina n'obwana bwa gundi ate ngamba nti bino byakola
bimuwa relevance kati tayogerwako kutuka kuvaayo kuvuma gundi kugamba nti yetakolangako luyimba ku gundi ku Fire Records siwa Firebase yayagala Bobi Wine ate yesiwa NUP kyekimuvumya bamuyita ku lukungu tagendangako ku kitebe kya NUP bakola olukungana lwa NUP simanyi ku gundi olw'abavubuka teyajja aga omusajja ono yeyita ki nga temanyi g'abantu ge gamukuza nti omusajja wa Jeno oyo yalya kati bonna abantu ba gundi batandise okumukuba aba NUP abantu bayita obubwa bwa NUP bwatazisedde okubanga mukola ki bumusabula ku social media okwo leero atazzemu n'ayokya n'alumbira ddala agamba Fangoni Forest si kitebe kya NUP ze siri munnabyabufuzi temundeetako lugezigezi ayogedde bubi ayogedde bulungi sokera ddala ye nga ye ku social media goyo gundi kusaasira Allien Skin kyesimanyi nti ye ndaba akyagundidde bwati nti waliwo ebikonge bimwe bitannaba kubanga bimuyingira okulagira ddala nti azalaye principal nga bikonge ki abantu abanene mu gundi babuloga ba NUP abasinga tebannaba kubanga muyingira era oba olaba n'akasente ke bainvestinzeemu waliwo gundi kirase emwe abamu bamuwolereza balala bamugamba twavaayo dda ebyobufuzi ebyekiyayi ekintu kya Allien Skin wamala okuvayo n'agamba nti yetabanko wa NUP wadde ayagala Bobi Wine ng'omuntu kati ate palaso yakifunyeemu kwajjukira principal yafuna obuzibu ku kivulu ekyo palaso talina byakifunyeemu nga posta yafulumye dda agenda kuyimba ewe mukeso anti wulira ye kyakoza posta ekifaananyi kye nga ali naani ne principal n'agattako buno obubaka wammanga nti my brother may not always be on my side but always in my heart okitegeera kyakitegeeza nti abadde amujjukiza nti saba principal wasanga obuzibu okusala wakati wange nani ne Allien Skin ku kivulu kiri eri naye ndowooza obirabye nze yasirika oli gwewagamba nti nno abantu bagende bamuwagire essaazi nakulaga talina mmwe okitegeera but I think they are mixing too kale kakati ngeyo tuvuddeyo olutalo twalutegedde omanyi naffe abantu fefe nyini tulowooza oba ova mu ghetto definitely olina kubeera wa ghetto oba wa NUP olina kuwagira ani Bobi naye ne twerabira nti abantu abasinga bawagira Bobi Wine naye si ba NUP ng'omuntu abantu abasinga bava mu ghetto naye si ba NUP naye toyinza goyinza kigamba ku musajja gwe tugamba nti amaanyi g'abantu ge gakusitudde principal ina kubanga omuvunnamira booti ku kitebe tebakulabangayo yakise n'okulangira mbu n'agamba nti bakanya ba principal tababa byakulya nze bajja ewange nemba wa ssente maybe okujjako ekyo naye obutagenda ku NUP si musango kubanga asigale mu layini ey'okuyimba ebyobufuzi abirabire ebbali okitegeera wanayagala okumikisinga ebibiri kigenda mutabukako abayimbi bonna bakabakobaani baani bonna bamawulana bagenda ku kitebe mu constituency y'akazibe ye teyajja naye kimanyi waliwo batagendera bawagira Norbert avuddeyo n'ategeeza nti nekibadde olunaku olwaleero tebali makambugu ne Allien ekitegeeza kano si kabadi y'omu ku batugambanga nti Allien tasobola kumalawo kutuuka gundi nga bw'ali era buli Norbert wabadde nga mu kamera abadde azalawanga Allien Skin okumala ebbanga by the Norbert ng'omuntu takkiriza nti Allien Skin mukwano gwa palaso ate ekyokubiri ono Norbert mukwano gwa palaso ate jjukira Allien Skin akolagana Abidex kabwanango ne Norbert so bifu ewerawerako olulabya Allien Skin ku gundi ku papazi nategeera nti giwunye naye n'ekirala papazi sport yeetaaga okutereezaamu nakajjeyo n'abantu abavunaanyizibwa emirundi ng'esatu oba nkyogera ku TV mba nkyogedde bubi tekireese mu bubi kuba kigambibwa nti Allien Skin amanyi ku papazi wali waggula Allien Skin gye balidde abadde n'abasajja n'abavuka benga mukaaga bagenza okulya ekyemisana lumaze okulya ekyemisana ne bakkirira bagenda ku mmotoka ne balaba Norbert tugende tumulabiseemuuko kakati wano ka video kano kakwata Allien Skin ava ku mmotoka wano abadde akomyewo anti olumaze okulya bakkirira ku mmotoka bagende kati balaba Norbert atudde wali wano wansi ku restaurant wano wonsooka wano
kati bakomawo mu mbeera y'okumulabisa okitegeera kati already abadde amaze okusoma ekigenda mu maaso babadde bamaze okwegabanyamu positioni zaabwe kumulabisa kumunyigamu kumukubamuko ekiri kumuyisa mu ng'okoze eki ate buli sawa ovuluka kibanda enendongo bwetyo ovuluka kibanda enendongo bwetyo so kati Norbert kati ate wekiba bwekiti Allien Skin amateeka galina omukwatako nze Kuma de china. Nega to muku. Okora jagara fala che. Manyira abantu. Tokora okujjonze. Yomukola fala abantu. Ogambo ta sebe. Je ndidwa kuba kati eddoboozi liri wansi omusajja akukubye nnyo. Owani. Yabadde aggulire lyanoonya naye tulabe kinaddi sewulira bulungi kati kifuba kinnuma waliwo bye batakutte ku kamera kuba bye batadde bye babibadde babikwata abadde era ayagala ngende muwaabe poliisi olutalo lubadde lutya sooka otubulire kibadde kitya bansanze nga malize okulima bankwa ndabye Allien Skin ajja nga direct wendi because kimanyi isi mukwano gwange ate business wise nze mbadde kulitikiwe aza nnumba nga ngabo mmanyi nga munyiivu olaba n'ebyo bwe yalumbiranga alumba abantu naye oba omulaba nti omuntu onammanyi kati bwe nnyimiridde bwe nti sitegedde ngenza okulaba nga waliwo ebinkwata mu kulago lumbe abalala baŋŋambye nti adde ne ttiimu nnene abamu nga bayise mu woteeri munda nga bali eno bbali nga beegabye kale naye ate Allien Skin ate obutiitiizi bw'alina munafu nnyo twana extent okubanga asobola okulumba omuntu Norbert events ng'ali bwomu naye alina abantu 30 kati ekibanda kikazi ate ekinyambi mbadde ndi mu kunywa soda bwe nnyimuse bwento nga ninganga agala omwetaasa ecupa bwegudde abantu bonna ne batunula abanga abadde baagala kumpamba kunteeka mu mmotoka yaabwe kumpaakufu naye byonna byonna abikola ayagala kubuzaabuza ggulire bino bye yamanyidde aba NUP ateekawo diversion kuba ye kyamwokya dda nze nabagamba ate abasinga bagamba muli mu kabadi ne Allien kyali wange njagala nkuba oli munamawulire Allien Skin abadde kyali wange ye yabadde mu kabadi tonyumirwa music we era simwagalangako kuba simuyimbi ayimba bubi music gambola wulira kati nze kyenjagala nkubuulire ebbanga lyemmaze ng'ondaba Allien Skin wali omulage nti tuteesa ye abadde mu kabadi bakuteekawo diversion amawulire gave ku biri bye yakoze gadde mu Allien Skin akubye Norbert naye wolimba gukasaba kulimba ate ekirala poliisi ya Uganda ne gavumenti mutuyambe newankubadde Allien Skin wammwe mwe mumuguluminga asuse we yalikomye obijjawo ebyo tonaffe tuli bannansi kikulaga lwatu ani amala galinnya kabangali ya poliisi n'agibwako ne basigala nga bamutunuulidde butunuulizi owulira byonna tubimanyi Allien Skin bingi bye tukumanyiko bulaadi mu wiiki 2 oguze amataka ga kawumbi kalamba olowooza tetumanyi kati fe abatono fe tusobola okwogerako ebyo ebintu bulaadi ate tukumanyi nnyo naye nze sigenda kuwaabira ku poliisi gyempa mmanyiyo ogenda muwaabirawa gyempa mmanyiyo sikutwala ku poliisi Allien Skin lyeggulire obadde oyagala naye eggulire liri kukubako ng'oli omuddo ng'endi yadde obadde olya bikoola kati ogenda kulya muddo gwennyini Allien Skin azimbye nnyo kaaliya ye ku bintu by'entale ebyo ate ffe abamu bye twakoowa tebiri sustainable Katonda abadde amuyanyi nti Abannayuganda bamwagala tosobola kubanga gwalwana ne bapromota juzi wane mubenda abantu bakuba katono bettingane buli promota amukaaba olw'empisa ze talina njogera ng'omuntu alowooza yasoose such people abakulidde mu mbeera eyo ne bafuna amanya they think they are the first ones and they are last no ebijja okumusuula kino ayinza nokiyitako by the way kino ekya Bob Wine nasigala ng'era abantu bamulaba kisegera ayinza n'obutagwa kati
nagwanga wayiseewo omwaka gumu. So he can exit even right now. And I don't think there is a person who will miss him. Because we are there without him. And which impact is he making? Kale, nsonga za Allien Skin yesebo. Allien Skin. Ekisookera ddala. Kyendabye mu kusooka nze nabadde ntiddemu. Naye obuvumu bwakozesezza ku live ye nti ntusikolerangako oluyimba ku fire gundi. Seno si kigundi kyaki. Nengamba abantu bagambanga principal tasobya. Nabyo ng'omuliro alinga gucontainers. Waguyitako wano tewali agenda kuddamu kusuula mwana oyo. Kuba kaakati banyiizizza bonna bafunye omukisa wano. Kati tugende mpola okusinziira nga woolaba olutalo. Luli lutya kati. Kubanga lwasose nga luli waggulu. Najja n'akola live. Saawa eno olutalo wekagenda okuggweramu. Oba maaso modde ebyama. Jeno ayina soroti. Kasita Allien Skin akkiriza n'akwata milioni 2 bagenda omuwa n'aluma bwati ku posta muga Katonda mugulu awedde. Kabaka weddemu. Awedde. Igoni nga ayimba n'akoma abantu bamwagala. Aliwa. Omanyi spice amaanyi ge yakozesa n'abayimbi. Okukomawo ku bantu ku maanyi g'abantu. Era abantu bamwagala nnyo. Yayimba nga sente already spice ekyamuyimbisa alina ebizibu. Ojjukira emisango gyonna egyalimu ewaka baani nga ensi etegeregamu waayo omukyala bajja munyiga n'agenda n'ayimba. Naye sayima katono nnyo. Olwalinda ku kati olwava eyo omanyi amaanyi ga kyayinvestizemu okudda ewa principal ebifaanani okukola ki ofukamira wali eri obimanyi yatuuka n'ofukamira bantu obimanyi kaakati Allien Skin bulaadi wange kuba natandisa okulaba abantu nti nebyayimba bibi nebyakola bwati bibi he has to invest in a lot Lijo kati ninyo nga tugenda okuva ku Allien Skin nze ndowooza Allien Skin ekisookera ddala abantu bamwagala lwebyo byakola ebiro byokuba abantu si byokuba abantu noteekawo mbeerabeera eyo si ku principal anti wulira sayimo katono nnyo Allien Skin yakoze disclaimer n'agamba nti njagala principal ng'omuntu ayawudde principal n'ayawula ne NUP ng'ekibiina okitegeera so tannalumba principal yagambye nze siri mu NUP ne ndikyali wani wa principal full stop wekibaawukana anti akulaze nti ye tali mu byabufuzi anti agambye tali mu byabufuzi asigale mu music n'asigala nga ayagala Bobi Wine nga omuntu naga siri wa NUP so ye distance nze byabufuzi siri mu NUP naye njagala Bobi Wine asaba ne president kolapo agamba Museveni president jangu kuyiseko mu zigeto lwaki togamba kale kati Simon ogambye wekigwera kumulaba ku posta kasita n'agenda n'ayimba esoloti awo gagenda kuba kaweddemu naye katwalanga bwali wano wanyonyodde ebintu era abantu abamu abagamba mu gundi mu abali ku opposition abanyigirizibwa bagamba nti anze nyinza okuba mpagira Bobi Wine nga siri wa NUP nga mpagira enkyukakyuka naye nga siri wa NUP olwedde kati bo bakwatibwa byonna toyinawo obisanga okuleka wano kukasalabe kya mu kiduula sayima akadde nga katutwala agambye nti omwana simanya aguza amataka bwati ne bwati ate tuleke kumusiiga nziro amataka ga kawunga Allien ayimba ebivulu kumpi bina buli week bwogerera ekitini nnyo takawa milioni 8 Allien Skin kati Allien Skin si musiru nti avudde mu ghetto aleme kwekolerayo ka backup kale ku Podium kasalabe kya mu kiduula sayima munera mu kigamba nti ninjo nange Judith Kawes kakati nyongera okutegeeza nti banaffe ababiva organic bavayo n'ekyokunywa ekirungi kino nga bw'okiraba gift hibiscus tekyokoma kunywa ng'okiwoomera wabula ate n'okwongerako emigaso emirala mu mubiri gwo kyongera omusaayi n'ebintu ebirala ebiringa ebyo kakati nkolera ekintu kimu kwate kuba ogenda wali ku biva organic waggulu wa Masengere ogenda okubeera nga obasanga Dr. Richard Sanjube akulindiridde okubeera nga akujjanjaba wake up Podium n'ebisingawo byonna abikolako njagala okwebaza abantu bonna abatulabira ku mikutu gyaffe egy'enjawulo social media platforms zaffe ez'enjawulo ku Facebook mbalaba ennamba yeeyongedde abantu bangi nnyo emboozi ya Allien Skin bakutte omubabiro mwe South Africa ekivulu baagala kukizire era mpola maaso awo nja kwamba kuonako mpola mwongere okuweereza obubaka bwammwe bye muteesa tubuli egyoli gy'osinziira ndabyeko wano Alvaro Bruno agambye nti Allien Skin biki ajja kuddayo simanyi oba yavaawo ajagala omuzza ono agambye ye Apollo Semanda agambye nkya katulinde anedda abadde agakulira mutu gwa Bukedde
olunaku lw'enkya tujja kukuwulya Allien Skin kiri nnyo ku Bukeddemu tukyali ku nsonga ziri za struggle n'abala bangi tujja kuba tubakonako mpola mpola naye nga mwongere nga mwebale bannange mutulinyisiza nnyo naye ng'ate era nyongera okukakasa ensonga eno ennaku z'omwezi nga 25 abantu b'empigi tuli awo abantu b'empigi tiimu eno nga bw'ogiraba tugenda kubeerawo tusambe omupiira nammwe tusiibe nammwe kaakati tegeeza banno nti Bukedde TV Bukedde Farmer tugenda kujja tubeere nga tukola ki nga tusiiba nammwe emiramo mingi gye tuyimiriddeko nadda tutunuulidde nnyo obuvubuka ogenda kubanga weeyisa otya munnange kaakati katuwumulemu katini tumale tukomewo tova We are house assistants, but security guards, housekeeper. Eno ye program kasalabe cha ng'ekutuusibwako. Ajira African Solutions Limited ye kampani yaweebwa olukusa okufunira bannayuganda emirimu wabweru w'eggwanga ekuleetedde emirimu egy'enjawulo omuli ba warehouse assistants, ba security guards, housekeepers okugenda kwa bwereere kumanya ebisingawo bakyalireko leero ku ofiisi zaabwe ntinda. Nze Sheikh Umar omusomi w'edduwa jangu ntuukirire mu maka gange nkusomera edduwa insha Allah ojja kufuna bye weetaaga. Kola ku ddiini zonna jangu ntuukirire ombuulire ensonga zo nkusomera edduwa insha Allah okumanya ebisingawo kuba ku nnamba z'essimu ezo wammanga. Eno ye program kasalabe cha ng'ekutuusibwa. Eno ye program kasalabe cha ng'ekutuusibwako. Ajira African Solutions Limited ye kampani yaweebwa olukusa okufunira bannayuganda emirimu wabweru w'eggwanga ekuleetedde emirimu egy'enjawulo omuli ba warehouse assistants, ba security guards, housekeepers okugenda kwa bwereere kumanya ebisingawo bakyalireko leero ku ofiisi zaabwe ntinda. Nze Sheikh Umar omusomi w'edduwa jangu ntuukirire mu maka gange nkusomera edduwa insha Allah ojja kufuna bye weetaaga. Kola ku ddiini zonna jangu ntuukirire ombuulire ensonga zo nkusomera edduwa insha Allah okumanya ebisingawo kuba ku nnamba z'essimu ezo wammanga.
tile munange muganda wange ono Janati Nambiru aba ambyoyo tayiro birthday yange ejeri birthday abanje oyo tayamanya nyambadde ntya ekintu kyesiko kubaza Katonda nti Mukama kyankuumye omune family yange n'abaana bange ampadde obulamu ate ampadde ettutumu mu bantu. When you talk about Catherine Kisasira tubasa kubuuza nti ati yaani oyo obulamu bwampadde Mukama bwampadde kugamba bumpadde sitoma kuba waliwo batuuka mu myaka gyange nga kintu tebakibangako abandi kyegombye naye Katonda blessings ampadde omukisa anjiyeeko amafuta. Kiki ekikusomoozezza paka kati? Ebintu ebisinza okunsomooza paka kati okubeera nti nno emyaka nagituukamu oba ngituuseemu nga simalirizanga kusoma. Abantu abamu tetwafuna mukisa kuweerwa abazadde baffe kubanga tebaaliwo. Senga nasoma senga nyina ekifo ekiri mu gavumenti anti olaba akafo katini nnyo ke bampa ka presidential advisor kayimbesa abantu bangi nnyo talina qualifications biki naye ate nga nalina omukisa kyobalaba. I encourage people aba abantu abali eyo nga tewafuna mukisa kusoma bo olina obusobozi sobola okuddayo n'osoma nga tebatugamba kugenda kutuula awo. Tulina ebintu byetulina okukola nga ffe nyina abakyala bange nyina abavubuka abali beetaaga nga ensonga eyo enkulu yeetaaga kulaba president wa Uganda president yennyini natwetaaga omukono gwe nga ye naye manyi nja kufuna chance naye kirala ekyenkizo kyenenjaga omugamba naye twetaaga emirimu egy'enjawulo egisingakaawo nagisinga kuba presidential advisor. Video ennaku ezo zaayitingana nga tumanyi nawe oddusenga mayinja bwe yatwala famire efinira omututte junior ali eyo kyekyali kigenda mu maaso. Ka video ako akalabikaawo nali nga tundina efinira nali tugenzeko okukima ku muganda we nga atumye okutulabakoko nga bwomanyi mami aba ayagala alabe ku baana be olina baawo no kati abantu bakitaputa nakyula bakigamba munadduse sesakudduka ate embayo bakuva wano si buli muntu agenda e Bulaaya nti abadduse wano oluusi aba agenza kugezaako plan B niye abantu bakitwala nti gundi adduse avudde wano weewaabwe. Home is the best. Twalina ekibayita band association nga twagala twerondemu omuntu ayinza okugenda ku federation because federation is formed by association. Without associations federation batisobola kubaawo. Yensonga twali tuteesa nti mu band tulina okufuna ba representative abali balina okugenda ku federation naye nga tekyali nti kiba twagala okukola kibiina no tekyali kyange kyali kyabayimbi bonna aba band. Obucupa bwakendeera nze bakyasobola okukuba obucupa abantu baba tebantya sebo nyabo ndi presidential advisor omuntu okukuba okucupa naye naba yeewanise no bunnange kuba omanyi sindi alinga nze sindi musajja music gwagula wa kisajja si wa kikazi kati alina abantu balina okukwatagana bamisa kisemakula bwe batyo abantu nga Bebe Cool, Bobby Wine, you know ngamba olaba nga bato sindi nali mugeraganya nti njagala bato ye ebeere wali nga kamiliyoni ali wali ngono sindi awo tulabanga wallahi kikola kyogamba kino ekya Nokia ne iPhone ekya iPhone kyabuzeemu kyekubiddemukko kubanga kugamba chance kyekubiddemukko naye tujagala n'ekyo naye Nokia eno ekuba Nokia kuba ateba ngumu sikyali muntu wa kuyimbira mu migotteko nti era bwolaba kusasabaza okuyimba nange nevaliwenga kati you know kati edda byenayinanga omululu okuba nti ngenda nyenyimba kanakavulu kano byesikoze mu music oba byesikoze okuva natandika okuyimba mba siri bikola nze mu music buli kimu nkikoze Uganda ina kimanja. Mami Kathy ebyenyumba byakomawo twali ennyumba bakutwala bakufulumiza ebintu byakomawo. Nyumba yo bagitwala banka yagitwala naye nenfunamu ekintu ekirala ng'omanyi nti statafa ate ndi mukyala mukozi ya statafa nafunamu ekintu ekirala naye manyi nti bikolebwa mulamu ate ndi mukazi mukozi kyobola ba times ntera okuwa encouraging abakyala tulina okuba abakyala bakozi ate abakujjukujju ndikana kambaata bwekiba kigenze Mukama Katonda bagamba kibuyaga bw'aba agenda atwala nebyatakola ki nebyataleeta kale nafuna okunyuzibwa kungi nnyo mu bintu ebyo naye Mukama yampamu ekirala njagenda n'ekyo bagamba simanyi ngalootolo balina ngeri balugalamu okaana ziri muki nkuba ndi mukazi mukozi ate ndi mukazi mugagga ne mumutima ndi mukazi mugagga so
kale happy birthday Catherine kusasira baby waffe wetulina olunaku olwaleero lwaki Simon munene bunene abantu bali babiri wano wammanga besinza butwogerako nga twogera oba tukulisa Catherine kusasira birthday asookera ddala ye Maureen Nantume olunaku olwaleero avuddeyo natekayo obubaka nga yeebaza ng'agamba nti sinza butavaayo okupostinga n'amaanyi Mama Kabina ajjukira bulungi lwe yasooka okwegatta ku Eagles Production omundi bwe yasooka okugenda ku stage yeja talina ngatto kusasira yamuwa engatto ze yasooka okwambala mulamu bwe ng'agenda ku stage nekinkutteko nnyo owokubiri bamuyita Lili Semambo bodyguard wa kusasira mwana mulenzi ayaga kusasira oli bannaaye era kwali ampeze Amina siyo yabadde Lili Amina aliruddawa Lili ajja tubuli Amina gyali naye nga litukumiddeko nnyo kusasira y'omu ku bakyala muganda nga batakuuma nnyo kasajja era bamuwadde embuzi bangambye ku birthday bamuwadde itakagwa yamuwadde embuzi musooka mulindeko Simon nyina ekintu kyesitegeera ku bantu bano juzi birthday ya Station Mayanja yakabeera onaye tewali muntu n'omu yavayo n'amuyozaayoza gwe wamwogerako nedda nze siri wakibiina ano ngamba ng'omuntu bali abantu yavaayo dda Station Mayanja ndi house girl ekyaliyo ndi house girl manager kozi manager yani oyo manager Lawrence omuyimbi ali kuki ye katumuyita muyimbi Munakatemba manager Lawrence twala okulaba ku muyimbi Station Mayanja atubuzeeko nnyo tutandike kunoonyeza kusasira appointment ya muzeeyi yamugamba muzeeyi n'amala n'alwala mugwa musanvu muzeeyi tukwegayiridde kusasira mulabe awo yakola ki awo yali mukomera awo yali wano waliwo ekifaananyi kye kiri ekyekomera kiri naye nga Mama Kabina tukumiddeko nnyo Mama Junior singa okwagala Mama era kirina vibe nga kyavuddeko ku stage awo bempomerwa endongo ye ng'azira mu mmotoka negamba ti olwaleero luno olwaleero anti era yakugambye nti music wo alinga w'abasajja alinga w'abasajja afande kiwa yalagawo afande kiwalazima gyali ate bino ebyayogerwanga nti gundi yaddo yawasa omukazi omulala seruga supermarket ne tutafuna bifaananyi gwe manyi owagundi wano wali ku gundi ku kyebisaabala aya mala nawasa omukazi omulala era seruga bagamba yasenguka abeera jinja kubanga ate twali tumanyi kata agenda tuwayo akaana k'emikolo mwana emikolo anti embaga tebannagikola akyalinze embaga kale kyonna kyekiri happy birthday Catherine kusasira tukwagaliza birungi byerere munange bamuwadde ekirabo kya mbuzi naye tulindako asazeewo tugambe nti kati tiimu Nokia tiimu Nokia amaze okutulaga wosoma obubaka bwe wosoma byayogedde ali tiimu Nokia azalayo nnyo agambye ti bato nafu nnyo mwakutte benzi ne mugiteeka ku gundi ku Primo bato yabadde ayagala nti Cindy ne Chameleone Cindy abatamuwanise nnyo naye kusasira ate okubye nnyo Shiba naye ate oli yabagamba iPhone nema Race Pastor agamba ki ate bannaye bato ya gundi bato ya Cindy ne Shiba ye bato egenda okusooka okusala Promoter muganga yamusaze dda lwaki Simon olwedde tetunagenda mu batu naye olwedde Cindy buli kyayogera buli omu kyayogera akulaga obadde obuuza station simanyi obubaka buno bannaye wa Race Pastor sagala byogera mugambe nti byange Race Pastor mukwano gwa Juliet zawedde oluwudde nga twebuuza station gyali aweereza obubaka buno wammanga agambye nti station yagenda Canada kuba kyeyo yatulimba nti agenze kujjanjabwa naye nga yali anoonya exit nga public emutaddeko ki bya Race Pastor Ray tukubuuzaako ogamba otya happy belated birthday Ray tugende Bungereza amazalibwa gago Pastor Bugembe tusoose Bungereza kale Papa Jesper banaye ndabye Jose Joblinks nga akasuka omusimbi amansiza guli mu kirabo eyo gye baguddewo empya Jose ino munoonyaako bannaye naye nga Papa Jesper ekiri e Bungereza agaka tunogenda mulaba mu kavidiyo Jose ita ku Podium Jose Joblinks akoze chopumoni Jose wamwayita Jose embeera gye yayingiramu ennaku zino naye kati Jose promoter singa atuta abayimbi bakumukumu akyayinayo aromatic agitwala ayinayo Misachi amutwala ayinayo Afrigo naye agirimu yali kimondi kikulaga nti sente weeziri azikasuse era yagambye ku mukolo gwa Papa Jesper gwolaba oyo
yasooka kufuuka twasooka mumanya nga MC nga ayimusinga mu bivulu ku mikono n'ebirala byonna byonna mpola mpola Pajaspa kati mu basawo oyita abasawo e Bungereza gyali kuba yasoma obusawo Papa Jasper Sabasajja yasiimye azikasuseja zabikoze Papa Jasper Papa Jasper Sabasajja yasiimye n'amuwa obwami kati Papa Jasper yagasa byonna byonna omuli n'okuba nti bataddewo ekifo ekyenjawulo bannayuganda bagenda okweyagalira nga boogera Luganda bakuba music wa bannayuganda boogera nnimi za bannayuganda so Papa Jasper yagambye nedda ku mukolo guno notekawo ku mbeera n'ayita mikwano gyonna Jose Job Links n'alaga ku ssente DJ Moze number 1 DJ side ze Bungereza straight out at TGM radio ngenda kukubira kasimu tuogere ombulire ebyaddala ddala oba Jose yakola musebo akakage yakola mukonkalabye ambulire omukolo gwabadde gutya omanyi soko tuwe Papa Jasper mutulondola ne mutufaako biki ebitufaako naye nga gye tuli obadde ombuuza ku nsonga kiki ekyabaddewo ku Saturday ekintu kyakuttewa kirabye yes twaguddewo ngera bwe nagamba nti tugenda kugulawo ekifo kya D-Vibe Branch nga egenda kubeera kifo ky'Abannayuganda ku lunaku olwo tuba tukuba music w'Abannayuganda yekka ow'abayimbi Abannayuganda bokka era nga byonna ebibeeramu tubeera twogera lulimi lwaffe Luganda teriyo bino ate Luzungu ate biki twogera lulimi Luganda twogera Lucholi twogera Western twogera Eastern bintu bya Bannayuganda ennyimba zonna zetukuba ziba za Bannayuganda zokka zaako ya Sabasajja okusiima Sabasajja yasiima nampa obwami mu bendobendo ya South England nga nzoomu ku bali ku ministry ya protocol nga nkwataganya ensonga nebiki n'emikolo ki egya Buganda ezo enteekateeka zonna babunkwasiza nabo obuvunaanyizibwa era nasiimye nnyo Sabasajja wangaala era yongera okutukulembera oluvannyuma lw'emyaka 30 yongera okulamula Obuganda emyaka bufukunya awangale ayisa Sabasajja kati eyo gyendi ate era bwambuuziza katogera bikwataganya otya yes egyebusawo gyendi ate ne bwemusi nabo komite yange sigivaamu mwendi umuziki oguli tugambe kibale umuziki ketutoma bana tuzinye muzina tuzina namagumba gatoromaka kerekere ebyana ebyo bitotya tugambe ebyana mpako kimu nani mpaka ekyana kimu wabera gogabako sigaba nange sigaba kerekere ngankusibula okwepicha kutegeeza ki wepicha oli muntu mukulu sibitegeeza wepicha kerekere ogamba otya munange olabisa bulungi Bulaya atakuyisiza bubi naye nga ogamba otya namulabako n'omwami we nembuuza ku mukwano gwange Ronald Mayinja yagamba yagula ennyumba ennene eyo mu East London ennyumba nti muganda wange temanyi na gundi Ronald Mayinja tagenda kudda yagenda n'omukyala kasetolinga abaana yakomewo akole oli tata abaana by'abazungu bimanyi ne Mayinja gwe atulimba Mayinja kale kakati Sekaumaru omusomi w'edduwa yekka gw'olina okwesiga wali nansana ku masitoowa agendawo munoonyeeko agenda kubanga akubuulira atereze n'ebiganye kakati olulayo tulina bebi omulala birthday boy jukira gye buvuddeko yatugamba koze ku birthday yange mulina okuntimbatimba ne mumpaana waana ne mukola mutya
Pastor Bugembe era abantu bakikoze banange bamulaze omukwano Pastor Ben abaddewo timbye nga bwe yasaba Pastor Ben abaddewo Pastor Ben yan anti obi wange Pastor Ben ye second in command wa Pastor Bugembe ate Justin yafumbirwa Pastor atabeera batera omuyita n'amuyamba yamba keno ne bakola ne Ben nenga Ben Kibumba ye second in command. So, happy birthday Pastor. Eyo nayo stake ya manyi nyira Pastor. Kunaku lw'essaani naye n'ogendeyo namusetingira musajja wange Albert Ssenyongo wa Bekirala yabatwalira ensawo 10 eza sementi okumaliriza omulimu gwa Mukama Katonda. Ekanisa etambudde bulungi. Musajja wange Albert Ssenyongo Bekirala. Thank you so much okubanga wakwasaganya ekintu ekyo naye n'ogenda naye naliko ku mirimu emirala. Pastor yampita nensabireko ku celebrity gundi emu kibanga tuwe Pastor Bugembe asatu kumwenda asatu kubiri abiri kubiri tanu nya satu biri emu noyita ku bantu nga bafudde Katonda yebaze ewo ekyokubiri kyala kwebaza ekkanisa ya Worship House emmere yonna gye mulaba gye tugabidde bantu sekinoomu abawaddeyo waliwo ba celebrities abatuwadde emmere waliwo kidda walime batuwadde emigaati 200 waliwo protocol team leading Mr. Mukisa Worship House members abava mu prayer waves ezebusaabala buli lwakusatu enasana buli lwakuna ekiwatule kyambogo primary school buli lwakutaano buli muntu obedde awaayo sente abamu baleese emmere ne bamembers ba church njagala kwebaza Worship House family yonna abasaba service ez'oluzungu ezisooka ebbiri abasaba ez'oluganda n'oluzungu ezisembayo ebbiri mwebali nnyo mwebeddala ngatakoze eki ate kakati nkugambye nti ajjagira Mukama akola ebyamagero kale katubasibule Simon birthday boy sajja wange happy birthday musumba happy birthday Pastor Wilson Bugembe kale kakati MC eyo buli ssaawa akasati ka yero olaba tagyogeddeka MC HIV amanya g'amatuufu bamuyita Victor James Mawejje munamawulire munnaffe munamawulire ngaffe naye yasalawo n'agamba nedda ekitone kye ekya comedian kakitumule MC HIV y'omu ku comedian bageza okulaba nti no bavaayo yabadde n'ekivulu kye kyewandiise best of MC HIV tiva ku mbeera nti ageza okuyagala okuyita mu comedy okulaga ensi nti bannaye obulwadde gye buli kale katumbalekere tukwatagana na korencha wageze okule kooti waguze kiteeteeyi mubanga abatategeera bano abantu bakwasiza bajjeemu enseko nyingi nnyo n'essente nyingi nnyo totandika bintu birala nnyo genderawo mu basasi abakedde bakulina walinze kankulabire wano tubaniriza bakasitoma baffe mwe bali kujjamu bali kwagala kifo kyaffe amanyaze Allien batuvumbisa Kikolokomba munamawulire katugende mu maaso neggulire n'embwa yeesigama ennyama katandike n'entiisa ebuutikidde abantu beekabalagalanga abaana babiri babadde bakulosinga emmotoka ne bakuba ne bafira akatubirabe lize buligira abantu bekasagaza abandi zibirasanga kumi na biri ez'omanya abantu babadde babiri babadde nga bakulosinga emmotoka ne bakuba ne bafirawo kulagire kulaba enganda nabemikono babadewo ne bategezaako embeera weyabadde nabadde wali eri wa mama kakimu taata naŋŋamba nga mpulira abantu abaleekaana soka ogenda okola eki olabe sematovu Allien abasinga gwe bamanyika Kikolokomba munamawulire ensika ya komedi ogimazeemu emyaka emeka gimazeemu emyaka 3 si mingi nnyo tuwulidde nga oyogera nga mukama waffe mu luuta ekirowoozo ky'okwogeranga mu luuta wakijjawa nze munaye kyava eri Mukama Katonda kasitoba nga wekkiririzaamu teri kigaana owaye nsaba Mukama Katonda atanyongereyo mu maaso ddala ddala oli mutabani we era ndi mutabani we ndi mutabani we ssebo oli mutabani wa mu luuta abuuza
nga naawe abuulira gwakoowa era mbalagenda kubuuza nti wali omusisinkanyeko naate oŋŋambye nti oli mutabani sebo nze eri mutabanyiwe era nze wekubuulira ebyange taata tuyinza okusulawo kati okujja ozunga muzeeyi ebizira mmeka 15 sasulirawo awota ku mafuta teramu 3 ebbiri nga zezibika omuwadde kapito ekibadde wano ku Sunset Nateto bati enilongi kikulaga nti nalugogo kubanga abantu bajjudde ne tubagoba ne tubagamba ekifo kijjudde kati elugogo tubagamba era tujja emusekyavye musibulakano ku komedi kuseka kwerere. Eno ye program Kasalabe Cha ng'ekutuusibwako. Ajira African Solutions Limited ye kampani yaweebwa olukusa okufunira bannayuganda emirimu wabweru w'eggwanga ekuleetedde emirimu egy'enjawulo omuli ba warehouse assistants, ba security guards, housekeepers okugenda kwa bwereere